Okendeeza omuwendo gw'ababaka ba Palamenti kye kimu ku bizibu bannayuganda bye boogerako ebisinza okusaasaanyizibwamu ssente z'omuwi w'omusolo. Bwe butuukidde olwaleero nga Palamenti erimu ababaka 557. Ku bano abakiikirira amasaza bali 353, abakiikirira abakyala bali 146, abakiikirira UPDF bali 10, abakiikirira abavubuka bali 5, abakiikirira abaliko obulemu nabo bali 5, abakiikirira abakozi bali 5, abakiikirira abakadde 5, n'abalondebwa pulezidenti ku bifo eby'enjawulo 28. Ono omubaka wa Nyendo Mukungwe era kamisona wa Palamenti Mathias Mpuuga wategeerezza nga bwagenda okuleeta ekiteeso mu Palamenti sabbiiti ejja okola ennongoosereza mu ssemateeka w'eggwanga. Kijja kubeera kya bujega nnyo, kya butafaayo, kya bulagajjavu. Ffe abaagala enkyukakyuka okuteekako amataayi n'amakooti n'emajetisi ne tugamba tugenze mu kalulu nga tutaddewo mbeera yonna wawaawo bikyuka. Okusinziira ku Mpuuga ng'oggyeko okuzzaawo ekkomo ku bisanja, ekirala kyagenda okusinga okussaako essira kwekkendeeza omuwendo gw'ababaka mu Palamenti. Twagala Palamenti ebirimu ababaka nga buli disitulikiti ekiikirirwa omubaka omu ate era nga wavaayo n'omukyalo omu. Naye nga tuteesa nti ababaka abakyala bazi disitulikiti balondebwe mu ngeri ya kugabana okusinziira ekibiina obululu bwe kifunye mu ggwanga lyonna. Agamba nti era keekadde alume n'ogw'engulu okulaba ng'obuyinza bugabanyizibwa olw'ensonga nti akaseera kano abakulembeze b'oku ntikko bokka be babulina. Tulina ebirowoozo bye twagala okuleeta biwulirizibwe, bikubaganyizibweko mu ngeri gye tusobola okutaggulula obuyinza waggulu, buddeeyo abantu gye bali babukozese okutuukiriza ebirooto by'eggwanga lino n'ebirooto byabwe. Mpuuga ayagala mu kalulu akajja ababaka ba Palamenti ne Pulezidenti balangirirwe mu bifo gye balondeddwa mu lunaku lwe lumu ng'emu ku ngeri y'okulwanyisaamu ekibba bululu. Because the same returning officer who declares members of Parliament can also declare a winning president for a district. And that is closed and the certificate is issued. And what would remain is transmission of results electronically or otherwise. Ateesa nti n'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga asaanye alondebwe ng'akubwako akalulu asobole okuba n'emirimu emitongole egimuweebwa ssemateeka. The idea of a president simply appointing a vice president to attend the funerals must stop. We must have a constitutional provision for a deputy president elected on the same day with the president. Kuno nno kwagasa n'okulwanirira abasibe ne bannayuganda abawangalira amawanga ag'ebweru nabo okwetaba mu kulonda kubanga nabo bakola kyamaanyi nnyo okuyimirizaawo eggwanga lino. Ku bitebe bya Uganda ebiringa eyo 45 buli kitebe kisobola okufuuka polling station, n'amakomera buli komera lisobola okufuuka polling station, era buli candidate nga asobola okuteekayo agent we nagenda n'alaba ebivudde mu kulonda, era akikyokka ebyokulonda gasobola okuteekayo alabirira ebyokulonda mu bifo ebyo. Okulabirako bannayuganda abali ebweru ensimbi ze baleeta okukulaakulanya eggwanga zisinga ensimbi ze tujja mu mmwanyi ze tutwala ebweru. Ebirala ebitunuuliddwa mu nnongoosereza ye mulonzi eyeewandiisa era nga yalonda okuweebwa olukusa naye okuloopa nga waliwo ebitatambudde bulungi mu kalulu okusinga okulinda ng'eyabbibwa yekka okwekubira enduulu. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.